Bana yemuna abisasira ati twategedde nti obudde buno omuntu ajja kuba asobola okuba nga yeerabira essimu gyalina. Kaseera kano nyina essimu yo naye ndabako ewaya eno yo atekamu password temuli yes. Ismail Nsubuga no ebiseera ebisinga bamuyirira naye Ismail Nsubuga kyasinza okunyizaamu nti aglayingisiza wano ajja kusaawa 6-7 but he keeps it daily to press conference ajja n'akima footage bw'okitegeera. So nalibadde nsaba eyakiikiridde Vision Group Nakiwala ojja okuwatira Ismail Nsubuga wamu neya Nancy Nanyonga kubanga Nancy Nanyonga be bamu ku ba photographer akuba ekifaananyi n'addayo nga tomuwadde 10 n'ogamba bagenda kuddanya atya naye n'otutuulira omwana ne bamukuwa nti oyo photographer ge tukuwadde n'atajja kubanga amanyi tewaliiwo ntambula ya musasi asonga mbere. Tunakiwala jango kime Nancy Nanyonga jango kimeza Nancy Nanyonga neza Ismail Nsubuga mukubireko tanafumbira mukubireko Nancy ajika unyumizi wano hello Jagala tukirize Emma kata Emmanuel tweyanza mukama wange oli wakifana nyoyo wa audio waliwo omusajja bwe twali tutandika wano nga twagamba tetufuna footage tukoze tutya we need the links. Omusajja oyo Kakande yatutandikirawo nga twesibako nnyo nabanga tusobola okubaweereza ne bwe batoliiwo nga linki otefuna Kakande jangu kime Rebecca Steven ono y'omukuba amawulire ng'okubira essimu gamba maani jangu ntaasi kiri bubi Kibuika n'asonga era Kibuika muteeka mu kategori emu ne Joseph Kabale aliwa Kabale oyo newankubadde ennaku zino ayinza okuba yawasa atuuka leeti naye mukubira essimu ne mugamba Kabale zuukuka tukole naye era najja omusajja oyo muneebalizeeko wa Catholic TV naye be bantu abamu b'okubira essimu n'omugamba owaayi jangu ntaase nina gaapu y'amaanyi najja neyanza badde nerabidde lunaku apart from ennaku zino zabadde yinza okuba afunayo kihaji naye Nalule abaddewo so Nalule kamusabe afune nabamuwerekera kubanga Nalule atuuka y'omu ku batuswaza wano omuyita ssaawa 2 najja kwemu ne weebuuza lwaki okutta obudde bungi nnyo n'akuba ebifaananyi n'abissa ku gurupu ekintu ekyo tekimpisizza bulungi kubanga atulabisizza naye already abaddengawo. So thank you so much Nalule Amina for the wonderful Konyeko akawera Katonda mu ggulu nandibadde tunyigiriza naye kabadde katono
Mukama njagala bwe tuwadde mubasiimireko ewujja maaso twetereze maaso Selina tweyanziza gwe Ashim otera okwosa omukyala kansala ono gwolaba asalima nsiko nziza gahene asingo dadi yatandika okwosa okekyo gwolaba oyo newankubadde saagadde kumusiima nga tali yekka naye abasajja bange abakombi mwe balemye mulabye